والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baganda bange bwe twegattira mu ambuleera ey'okutongoza owekitiibwa Allah eyagulumira ngira tukakasa nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mubaka we era tusaba okusaasira kw'ekitiibwa Allah kudde gyali. Nja kutwala omukisa guno era tusooke tutende owekitiibwa Allahu azza wa jalla ku byonna byatukoledde. Oluusi bakama bange nyinza obutasobola kubimalayo naye nga ekyokungulu buli omu kyakuba mu ttooki n'alaba nga kyankizo kyekyengera ky'obulamu n'ekyengera ky'obusiraamu. Tuyise emikono mu maaso ne tugamba alhamdulillah ala kulli hal, nutwebaza Allah kuw'ebyengera byonna byatuwadde wadde wakyaliwo ebisoomooza. Omusajja omumanyi omu yayogera ekigambo kino, yagamba obulamu bw'ensi buno bwe mulatuwangaaliramu bulina ekiseera we butuuka kamithri nnaar, nga bulinga bw'olaba omuliro. Omuliro w'ogukuma ekiro buli muntu yeegomba ekitangaala ekiva mu muliro ogwo, ne gwe nnyini kuma muliro aguli okumpi nga gukookya. Tutuuka mu bulamu buno obw'ensi ng'abali wabbali w'obulamu bwo bakwegomba naye nga gwe nnyini bulamu bwakutama, nga bakwegomba munnange olw'omukyala omulungi gw'olina, ne gwe nnyini mukyala, gwe nnyini mukyala gw'osula naye mu kikunta ekimu ne mukozesa akasenya kamu ekyangwe kimu nga yakutuuka wano, nga neebagamba omwaka guno eguba guggwako bakyala baffe bonna tubasaba muddeyooko ewammwe mulabe ku bakadde bammwe. Tujja bano nange omwaka gutandika. Omwaka guyinza okutandika ne bakubira essimu nobaga mugira mubeerayo nja bategeeza olunaku lw'enja okujja, naye nga tojja ku muno yakutuuka wano. Buno obulamu butuuka kamithri naari, nga bulinga bw'olaba omuliro, ng'omuliro ogukuma ekiro buli muntu yeegomba ekitangaala ekiva mu muliro ogwo, nennyini kuma muliro aguli okumpi nga gumwokya. Abali wabbali bakwegomba olw'omusajja omulungi, masha Allah, American Height, negwe nnyini musajja yakutuuka wano. Ogandiwo olw'abaana bange era bakwegomba olwa famire ennungi gy'ovaamu, masha Allah, famire erimu eddiini, famire yo bantu balungi, mulimu abanene, negwe nnyini famire enkokola n'eddogo eriri mu famire obimanyi, obimanyi. Kale bakwegombye nnyo olw'akalimu kookola, kookera n'otuulako n'ojjawo kaakaveera n'odda ewaka, negwe nnyini kalimu osiiba mu ofiiseezi za Middle East z'ebitongole ebitwala abantu ku bwakadaama, oga weefune peesa ly'ennyiga wano ndekawo. Kati bwe bulamu. Alhayaatu su'aalun, obulamu buno bwe tuwangayira mu kibanga kibuuzo, buli omu kyebuuza. Wa kaifa naishuha iya ajabatna, n'engeri gye tuwangalamu obulamu obwo, the answers, ebibuuzo wabirina, kinaalabikako kitya? Nga mpasizzwa kabite omumbejja ne bampa ebyokulya nga babibiseeko ne banfukaamirira nendera ku bebi wange. Alhayaatu su'aalun, kyali kibuuzo kye weebuuza. Wamuwasa wa kaifa naishuha ya ajabatna, kati ansa entuufu ozirina, ozirina ku mukazi gwe wawasa. Kyekimu n'abakyala abo, alhayaatu su'aalun wa kaifa naishuha ya ajabatna, kibuuzo nuga kinaalabikako kitya? Kabita wange n'akomawo n'ateekako smile n'ampa hug wa halal, hug zero distance, halali, ne mulerako. Ne kati olwaleero omusajja omuyita sajja, wa kaifa naishuha ya ajabatna, ansa entuufu ozirina. Muddeeyo ku baganda bammwe abali ebunaayira
bava wano ne balwana misana na kiro ne bagamba Uganda eganye ne batunda bupiki bwe balina ne batunda amataka ge balina ne bewola ssente ne bagenda mu Bawalabu naga kinaalabikako kitya nga ninnye ku nnyonyi. Nzani alinnye ennyonyi n'agirinya ne wa kaifa naishuha yajabatna. Olunaku lwe yava mu nnyonyi ng'atuuse mu nsi z'Abawalabu, wallahi akasana akaamukuba yagamba omusaala gwe ngenda okufuna buli mwezi ne mba ngusasudde bampe buyi weather ye Uganda gye mbadde mpangaliramu mbamba nga takimanyi ngabeera mu kiyumba omwezi mulamba wa kaifa naisha yajabatna gw'omwegomba bwe bulamu bwe tuwangaliramu olwaleero. Wano waliwo abavubuka bangi buli osanga omuntu omu bwe kimujjaamu aba alina bye yalaba ne byayitamu nga bingi muamalaati mu mpangala ne mu ibadaati. Wallahi nkulayira Allah bakama bange njagala mukkirize mu kaseera kano nti wabanga yensi bye biri mu bulamu buno obulamu Allah n'akusobozesa n'obuyitamu ng'oli mulamu ng'olina obusiraamu, ekyo kikumala okuwanika emikono ogamba alhamdulillah ala kulli hal, kubanga buli gwe weegomba omwegomba lwa nsonga toli kumpi naye. Lw'onaatuulako mu ntebe ye lw'onaakakasa kyayitamu. Ye hadithi temugimanyi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teranyo gisomesa la yati alaikum ahamun, teriyo mwaka gugenda kujja luvannyuma gwa mwaka guno gw'olimu ogwa 2024 wala yawm wadde olunaku olugenda okujja oluvannyuma lw'olunaku lw'olwaleero olwa 27 mu mwezi ogw'e12 2024 illa walladhi ba'dahu sharru minhu, okujjako omwaka ogugenda okujja ogwo gugenda kuba muzibu nnyo okusinga govaamu. Olunaku olwo lugenda okujja oluvannyuma lw'olunaku luno lugenda kuba luzibu nnyo okusinga olunaku lw'ovaamu. Hatta talqaw rabbakum, bwetyo tugenda okuwangaala obulamu bw'ensi paka nga tusinkanye w'ekitiibwa Allah. Kati gwe ng'otambudde mu bulamu nenga shahada ogirina ng'oginywezezza n'obusibino mu bufunze. Baganda bange, ensi yafuuse enzibu era ensi yafuuse endala muuko, era okubeera omuwanguzi mu nsi muno tetumanyi omuntu alina kuba na qualities ky'okubeera omuwanguzi, kubanga amakubo gonna ge twalowooza omuntu g'ayitamu okuba omuwanguzi tugakutte ne tufundikira buwanguzi si bwe. Canada, USA, UK, buli muntu wayagala, Europe countries okufuna visa yaayo lutalo. Naye nina omusajja yankabi Canada, USA, UK, buli muntu wayagala, Europe countries okufuna visa yaayo lutalo. Lidda amaziga ali Canada nangamba bannange simanyi kyandeeta eno okufuna obufunyi obutuuze evidence gy'olina okuwaayo nti oli musiyazi, nti oli musiyazi. Ate omala okugamba nti oli musiyazi olina okuleeta concrete evidence, obukakafu n'obujulizi nti oli musiyazi. Leeta abasajja abakwebakako. Waliyo wooteri nga z'abasiyazi, waliyo ebisanyukirwamu nga by'abasiyazi. Gendayo yagamba abasajja bankutte ne banneebakako 6. Noonya butuuze. Tatasawwaru idha kana anta amama Allah, kikyonoonya. Nagamba amaloboozi ago gawawala matu gange ebbanga lyonna. Allah ngenda musinkana atya. Guma ne mawogo g'olya n'emimmonde ne kasooli n'ebinyiibwa ne mukene naye ng'osigadde osinza Allah. Wallahi mujja kukaaba amaziga mu nsi muno. Mukkirize ebigambo byange eby'olunaku olwaleero mbiggulewo nga bigumya buli muntu aweddemu amaanyi n'essuubi ng'omwaka guno guggwako. Mbalaba nga nange sejjeemu tuweddemu amaanyi n'essuubi ku bigenderwa bye tulina mu nsi. Ebigenderwa by'olina byonna mwalimu ekigenderwa eky'okuteekako ebidala mu maka ng'abaana baweredde bamaze okusoma, ensi engeri gyefuukusemu kakasiza kisobola obutasoboka.
ekigendererwa kirina ekyokufumbiza ku baana, okuwasa, okuzaala ku baana, okuzimba ku nnyumba eyo, ogendako e Makka. Oluusi n'okupaakingako mu maka g'abakadde bo ng'emmotoka gy'ogiddemu yo. N'okakasiza ensonyi zo gisibula nga tobituukiriza. Tulina abantu abatatwagala. Igwe oli wano olina abantu b'olumya omutwe. Waliwo abantu mu b'eŋŋanda zo nga ne bakusanze mu kibuga yeekanga. Nagamba ono twamuggyako emikono, twakola ebisooka n'ebisembayo, buno obudde yali badde mu ttaka. Ng'akwewunya okuba ng'okyassa. Bwe kiba kyetaaga kusaddaaka mbaata baagisaddaaka. Ku ggwe oliko ebikulaba nga tobiraba. Asiru hakko eddogo ly'amazima. Noogezaako kino, noogezaako kiri, ne bigaana. Nogesingidde wa ngodda mu nsondawo n'okulukusa amaziga. Nogamba tuddukire wa ku nsi bwefaanana. Nze kuwa bigambo bikunyweza oba bikugumya mu bigambo byange eby'olwaleero. Ekisookera ddala, Imaamu Ibn Baz rahimahullah yatugamba, idha aradta an taishi, buli muntu ali wano ng'oyagala okuwangaala obulamu. Obulamu bwe tugamba obulamu obulungi, obulamu obulungi buvaalinga. Waliwo ayagala emmotoka, waliwo ayagala amaka, waliwo ayagala okugenda ku hijja, waliwo ayagala okuweerera abaana, waliwo ayagala obufumbo. Ebyo obanga obyagala okubituukako mu mwaka guno ogujja, nga Allah akukumidde ekyengera ky'obulamu, bino bimanye, fala budda an ta'tada al-alam. Muvubuka munnange nkugamba, tolina kintu kyogenda kutuukako nga tomaze kuyita mu bulumi. Tewali kintu kyogenda kutuukako nga tomaze kutuuyana. Tewali kintu kyogenda kutuukako nga tebamaze kwogerera. Tewali kintu kyogenda kutuukako nga tomaze kuyita mu misanvu. Tewali kirungi kyogenda kutuukako nga tomaze kutuusa bantu bufoofofo nga boogera ku ggwe okukaabya. Ne tubagamba ebigambo bino nga mmalako omwaka guno. Al-alam la yaqtul. Obulumi tebutta, abalabe tebatta, ebigambo tebitta, emisanvu tegitta. Wallahi tebitta. Tebitta. Ne banaayogera bagenda kulekanga booli. Ne banaaloga bagenda kulekanga booli. Ne banaakutambulira. Abantu bagenze mu byalo bekwesa abantu yastaghfuna minan nas. Batidde bantu bali mu masabo wala yastaghfuna min Allah, baganye okutya Allah wa huwa ma'ahum, nga Allah ali wamu nabo mu masabo, nga babuuza amannya ag'okusiraanya boogera linnya lyo ery'ekika n'ery'eddiini. Wallahi gwe balumye omutwe omwana wa gundi akakaana. Wano waliwo enkola mu gavumenti eyo ifirizi omusolo gwe bajja ku commodities. Seka Sulaiman Malik obudde buno gavumenti negamba omusolo, neteeka omusolo ku mayembe n'ebyokola n'ebiteega, buli muntu byagula. Muganda wange efuna ssente kubanga abantu baggwereddeeyo. Gavumenti neteeka omusolo ku mayembe, empewo z'ekika, ebyokoola, ebiteega, buli abigula omusolo aguteeka wali. Egenda kufuna ssente z'otomanyi na muwendo kubanga abantu gye baddukidde bavudde ku Allah. Omuntu natuuka n'okutambula olugendo n'agenda Embalala, n'agenda Tanzania Mombasa, agenze kuleetera majini misambwa mirala muuko. Ate wotuuka ku bakazi abo, subhanallah, gwoliko eddogo lyewammwe baakuloga ggwe musajja ggwe oba mukazi ggwe. Kati n'oteekako eddogo ly'omukazi lyagenda okuloga bano bye tuwasa abakazi omu, babiri, basatu, bana. Kati wasigala awo
olimu kafuna uzu kasito juza uzu nga ba alhamdulillah gwachi wako obujulizi we kanti otegeera ninge kituufu totegeera bakulisiza eddagala abakazi bewawasa ogejjedde ku ddagala nga nbakuwa emmere ngozzeeyo ewa maama wo nga teriimu ddagala lyakuloga ogamba tewooma wafuuka addicted osiibulukira ku ddagala bakazi abo wamina nnansi mu bantu mulimu abantu mafatihu lisharri nga bisumuluzo bya bibi maghalihu lilkhair nga kufuru za birungi ng'oli mu mirembe ne mukazi wo n'abaana bo musajja gwe n'ogenda owawankule kazi nga tewali alikutumye n'oliteeka mu layini ne bakuloga nga gwe yesonga mboti n'ogamba nze ntegeera ninga wallahi totegeera wasigalamu kaddamu salaamu ne bakumaliriza ne badda ku baana bo nga gwe yawankula ekkazi eryo gw'omanyi gye walijja ne baloga obwana bo ne babukaabya amaziga wali mirembe ne mukazi wasooka n'abaana bo oyo omukazi gw'amanyi gye wamujja mafatihu lisharri bisumuluzo bya bibi n'akasente kawali n'akatono ne kakuggwako okaaba amaziga ate ebikazi ebyo birwawo okufa bibeerawo ne kiroga n'omuzzukulu asembayo ne bagamba jjajja yali kuki lwaki teyagobera byebagoberera nga bawasa obusiraamu gye bwatugamba wa diiniha wa jamaaliha wa lihasabiha olulyo ojja kufeesa musajja munnange eno ensi egenda kuyita mu ngalo wobanga okiwakanya genda otunire kitaawo akuzaala naye alina ekkazi lyagwamu bwe lityo lye lyaleeta shiriki mu famire kitaawo yamanye ategeera n'abaana ababoola waliwo abaana n'ebyana era omukazi gyali mu kyalo oba tokifunye genda ku jjajjaawo era alina gwe yatomera gyali mu kyalo tannafa jjajjawo yafa n'akita mwegendereze mujja kaaba mujja kufeesa mutuuke n'okukaabya abaana bammwe amaziga eddogo lifuuse eddogo kati ate kibi nnyo okuba nga woosula wennyini n'obakulogerawo kati balina akati kapya sekasula abakazi abo bakaleese bakayita njogeza bakakuzizika ekiro mu piro kasita mutumbi eyo akajjayo bw'ati nga amaze okukuzizika n'akakkuba ku mutwe akuyita linnya lyo lyakika nze lumala agalumala n'akakkuba ku mutwe kasita oyita ba kaba kaweddemu kyakubuuza kyoddamu musajja gwe olina abakazi bameka nze nina abakazi bange mwanda kava nze nazaala abaana bange temubamanyi bumanya essente z'entuufu oziteekawa ono omugole namuzimbira temumanyi wadde mwe sinnabazimbira ne wallahi ku makya oba tojjukira byewayogedde kiro kyova olaba bayimba obuyimba abakazi abo ne bagamba lengera embaata akumanyi asiru hakku eddogo ly'amazima in and out tuwangala mu bulamu buno obwensi tuvudde emabega nga tulogebwa basebumaze bagenda okuggyako emikono omukazi ne naakutandikako kati mwegendereze kyovola nabbi yatugamba takhayyaru mwegendereze temunasonseka soketi zammwe buli we musanze
wenzija ebigambo byange bino wembisimbudde mbagambye al alam la yaqtul, byonna bye muyitamu obulumi tebutta, ebigambo tebitta, emisanvu tegitta, byonna bye bakoze tebitta, naye ekitta al ya'su huwa ma yaf'alu dhalik, okugwamu amaanyi n'essuubi kyekikola ekyo. Bannange wadde embeera etabuse ne togwangamu amaanyi. Man jadda wajada waman kasla nadima, wonanyikira nolema okugwamu amaanyi nolemerako ne bakoogerera nogakanfulume nonyeza abaana bange kye banaalya ne fees. Wajada ojja kwesiima, bajja kula wadde baayogera nti wazaala basiru, oli bayita ng'otadde ebidaala mu maka nga banaamaze okusoma. Wallahi togwangamu amaanyi. Lwaki oggwamu amaanyi? Alkhawfu wama tasharu bihi, okutya kyekintu kyetuwangaala nakyo. Ashajau hiya ma taqumu bihi, obuzira kyekyo kyolinako obusobozi ekitono, wadde bakusudde bakujjako emikono, akatono koolinamu amaanyi wewaliriza engeri ekibuga ononye ekyokulya ky'abaana bo, ofune kafiizi abaana bagende babagenze mu UPE schools basome. Wallahi basome. Togwamu maanyi. Mumanyi enkuyege, salamu alaikum, enkuyege bw'ogenda n'otema ku kiswa Seeka Sulaiman, ekiswa ekyo w'okitemako enkya ojja kusanga enkuyege zizimbyeko ettaka eddala kumakya. Waddamu n'ojjako ettaka ebbisa eryo era enkya ojja kusanga zizimbyeko eddala. Ne wookikola obulamu bwo bwonna, era olunaku lw'ofa zijja kuzimbako kumakya, zijja kufunikira ze ziwangudde. Ebyo biwuka byo tebisobodde kuggwamu maanyi. Lwaki oggwamu amaanyi? Wapondooka. Al-ya'su wa ma yaf'alu dhalik, toggwangamu maanyi. Ashajaatu hiya ma taqumu bihi, obuzire bwe tukwagalamu wobanga onoonya kapito wa bukadde 2 bukadde 10. Ashajaatu hiya ma taqumu bihi, tandika n'emitwalo 5 gy'olina, tandika n'eppiki gy'olina ovuge. Ashajaatu hiya ma taqumu bihi, tandika n'ettaka eriri mu lujaalo okuba ebbulooka. Ashajaatu hiya ma taqumu bihi. Alislamu dini kuwa wa amal, kola namanyi nakulya muntu oyo. Lwaki bakunafuya ne bakukakkanya? Togwamu maanyi, yimuka. Lwaki tubagamba ebigambo bino byonna? Buli muntu yenna gwe weegomba ku nsi kuno omwegomba lwa nsonga egi emu, nti hunaka man yatasalau maa alamihi. Buli gwe weegomba n'oganjagala mbeere ng'oyo akusingako kimu, genda okikole, wonaba okikoze ogenda kuba muwanguzi nga ye. Hunaka man yatasalau maa alamihi, ye yamanyiira okuwangaala n'obulumi, yamanyiira okuwangaala n'abatamwagala, yamanyiira okuwangaala nga bamukakkanya. Yatabiruhu juz'an min hayati, nakifula kitundu ku bulamu. Naga that's part of life. Bateeka okunjogera bayogerera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olwani Allah bamwogerera. Ogamba oti Allah nti Allah ankubye omuggu. Nasanga omusalafu onise emikono asaba Allah, omwaka gugwakaga Allah nkusabye emmotoka, nsala mu jjama, emmotoka oginyimye, aninya Allah mu dduwa ogiwadde abatagikusabye. Namwe kati Allah ati sitimpa mu bonda, omaze okkakasa Allah talina mmotoka. Togwangamu amaanyi n'otuuka n'okuggwamu amaanyi mulezi wo Allah yakutonda. Wallahi tokikolanga. Allah gyali, Allah abimala, ebbanga lyonna Allah abimala. Ebigambo bye nkambifundikire bwe nti, salamu alaikum, obudde bugize, kambifundikire bwe nti ebigambo byange baganda bange. Nja kusaba Seeka Sulaiman sooka ojja otuule wano sebo nga mmaliriza taata. Sheikh Sulaiman Malik, Imaamu Kyeyune Junior, emunyinyi ya umma, wenvira ku muzindaalo guno gwe mulaba insha Allah yagenda okubanga agukwata. Y'omu ku bavubuka abavuddeyo ne bagamba obuvubuka bwabwe abuteeke mu kuweereza Allah.
ebigambo byange nga mbifundikira gwe musajja gwali wano naye mukazi gwali wano abantu baagala kukakasa nti omutima gwo gwolina oguyamba bwe bunafu bwo kubanga buli gwoyambye akaabya amaziga. Abantu baagala kukakasa nti omutima gwo ogusembeza bwe bunafu bwo kubanga buli gwosembeza ate afuuse mulabewo yeerabidde byonna bye wamukolera. Ayagala kwewuubira mu ntebe gye weewuubiramu n'obuliri bw'ayagala busulamu. Bafundikidde beebase ne basajja baffe, bafundikidde beebase n'abaana baffe, bafundikidde beebase ne bakyala baffe, n'emirimu gyaffe baagala gitwala. Ne bino ebigambo tubigamba. Omusajja omugezi yagamba eno ensi ng'oyagala abantu bakwagale fata'alamu kaifa tuhibbu nafsaka awalan, gwe weeyagale. Gwe naawe ng'omuntu teweeyagala, oyagala bakwagale. Buli ssaawa oba osiiwuuse, w'ofuna akasendeko ne kajja mu nsawo fa alhamdulillah. Bwa haramu ki obulimu okwambala olugoye lw'oyagala? Bwa haramu ki obulimu okulya ekyokulya ky'oyagala? Essanyu erisinga okuba eddungi inda musharakatiha ly'ogabanyeeko n'abantu bo. Omwana wo wanaasika ekifi ky'ennyama bw'atajja kukyerabira, ajja gamba taata yatwagala. Omwana wo wanaakoze omugaati ajja gafa alhamdulillah. Ka ice cream, ka ice cream la iraj yashfi ma la tafaru saadati. Teriyo bujjanjabi bonna bujjanjaba kintu wabula ekisookerwako mu kujjanjaba kuteeka ssanyu mu bulamu bwo. Mu bavubuka bakyakwana abawala, omuwala yenna kasita kubira essimu nagamba ndi mulwadde, tokanulanga amaaso n'osika empewo noga kankusindikireyo omusawo najja kukola full body check up. Abamwavu kwata essimu ye mutereka emitwalo 2 ajja kuwona. Omugegendo onyemu olyemu obumpankimpa kina ice cream. Kyekimu naawe omusajja mukulu. Naam. Omukazi kasita akaaba munne mpulira ennaku zino embiriizi simanyi olukindo lwagala kupasuka. Kwata essimu ya mukazi wo, teekako emitwalo 2 mwezi, mukubira essimu geka message okalabye nti nkalabye, leero njagala oteeketeeke tugenda ku outing ne ice cream tunye ku aka family. La iraj yashfi ma la tafalu saadati. Ajja kuona okusinga bonayo ne emitwalo 5 mboga tutemu full body check up muzuukuke. Omukazi akaaba obulwadde, teewulira bulungi, omwagusonsese mu nnyindo, teekawo essanyu ewaka, naabako ne mukazi wo. Tagtasu maa nabiyi sallallahu alaihi wasallama fi inai wahid. Yali Aisha radiyallahu anha bwati wagamba banaabako ne nabbi mu kyombo kimu. Mujja genda okuva mu kirabiro nga fa alhamdulillah teredde. Mwesanyuse fata'alamu kaifa tuhibbu nafsaka awalan. Muhalali mwesanyuse. Mwe temweyagala nga mmwe. Ani agenda okubaagala? Buno obulamu obwensi kulembeza Allahu n'omubaka we. Kasoma loba kulembeza boti we papa kyobozangako ishu hayatuka bitarikati allati targhab. Wangala nga bw'oyagala okuwangala, leka kuwuliriza bigambo by'abantu bagenda kukuwabya. Gwe noonya Allah agamba ki, nabbi agamba ki. Wangala nga bw'oyagala, kasayiba nga tebiri outside Islam. La bitarikati allati hum yarghabun. Tuwangala nga bale baagala owangaale. Bajja kukuwabya kyebaagala tetukimanyi. Mwayangu y'okuwasa. Omukazi oba musimye muwase. Oyo omusajja amwagaza ki? Wabanga kusanyusa mufumbirwe. Lwaki aguze emmotoka nga tannazimba? Kirimu bwa haramu. Givuge ogibayiseeko okakkanye endabirwamu bwoti obakubire ku bbaayi. Kibaddugudde wano. Ante omusajja yayogera ebigambo bino naga aduun akil. Balabe bo abagezi abakola ebbanga lyonna nga baagala kusuula. Khairu min sadiqin jahir. Balungi nnyo okusinga mikwano gyo embuyabuya. Muyigeeko okwebaza abalabe bammwe abatabaagala.
bw'ofuna ng'omuzindalo ng'omwana amaze okusoma okyogeranga n'ogamba balabe bange mwebale kubaawo mwayogera ebigambo nti nazaala musiru we nafuna amaanyi ne muweerera mugende mu maaso n'okunjogera Allah jajja okukoma okunsitula omulabe akuba ekitooki ekinene ewali obuzibu n'oterezaawo ebigambo byatwogerera biwawaala mu matu gaffe nti tujja kufiira mu mizigo ne maiti zaffe zijjibwe mu muzigo n'ogamba kanzimbe mwebale kutuwalana abatatwagala mugende mu maaso n'okutuwalana gye munaakoma okutuwalana Allah jajja okukoma okutusitula nesana shufu tujja kulaba nammwe abaana mubazadde man dhalla Allahu bihi byonna bye mukola nga mwagala okutukosa dhalla Allahu bihi Allah ajja kufundikira kosezza mu baana bammwe buli muntu eyatambula ng'atambula lwaffe tuleme kusoma naye azadde abaana tunoonyayo ekidaala kimu eti kinayimira mu maka ge nga bali bamaze okusoma wamma nga mwatambula nga mutambula tumpukume mu nsi muno ekitooki ekinene tujja kikuba mu baana bewazaala dhalla Allahu bihi tulabe bali batya mu nsi muno Allah lwaki mukubako ekifuba mulowooza Allah talaba gye mwogera ku mannya gaffe mu masabo fagammwe tugogerera ku misaala enkovu ze mutadde ku mitima gyaffe tezinnakala mwongerako ndala ebigambo bye mutwogeredde ebbanga lyonna biwaawala mu matu gaffe nga bikyamu si bituufu buloteeka emitwe wansi biwaawaala ne tugamba ekyayogedde kinene bantu mmwe singa mwali mwewuliriza ku bigambo bye mutwogerako ebikyamu nga si bituufu mwali badde musibamu n'ogamba ekyo kiyitiridde okuba ekinene kyenteeka ku mwana wa gundi nga nte nange nzadde abaana wa barakallahu fiikum mukkirize olw'obufunda bw'obudde nkome wano nyanirize muganda waffe Sheikh Sulaiman Malik emunyenye ya umma Imamu Kyeyune Junior abantu abamu balakaza nnyo abayimbi gwayagala omuyimbi byakola ne bw'otunuulira emijijiji n'emitonga bwe tuli ng'omuntu atunuulidde omuwalimu buli kigere kyakola ng'agamba ng'oyo wenjagala mbeere muyimba ebiyimba bya gulavita ebipya biri mutwe usanga omusajja ng'ayimba ajjayo nteekeyo ojjayo kyoteekayo ki oyo bafana bye biri mu mutwe gwammwe lwaki temutunuulira kuba walimu sewo mukama wange nja kukwasa hadhareen insha Allah mwebali kumpuliriza ninja kusaba kambalikire Sheikh Sulaiman Malik nziruke ngenda kusaaza juma barakallahu fiikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh